Oekitiibwa so nsanyusa okulaba ssimu munnange nange nsanyusa okukukyaza weewaawo mbuuliza ku bannayuganda nsanyusa okubalaba bannange okubasisinkana nsanyusa n'okulaba nti ebyobufuzi kabe kasinga mbiraba nga nange bwembiraba ebiriwo ennaku zino tuyinza okubiraba olowooza nga tubirabira mu mbeera y'emu ffenna mwabe birimu wakati mubiraba bulala nzaali ebbali eno nange nnengera birala osanga nawe olengera birala naye ndi bbali ddala okay kubanga okusooka si mu kibiina kyonna tokyali mu kibiina kyonna era nakabeerako mu kibiina kimu kyokka kibiina ki bakiyitanga UPM kyamala emyezi 6 gyokka kyokka kyewakabeeramu kuva mu Juni mu mwaka gwa 1998 otuuka mu December mu mwaka gwe gumu 1998 awo UPM nesirika nange badde tefanga kubanga ekyaliyo bannange abagamba nti bakyakirimu aba UPM mu kiseera UPM yatandikira yadde NRM ng'okuwandiisa ebibiina kintu kyangu nnyo naye kaakati kintu kikalubo nnyo bayinza okukusaba ogenda onoonya signatures 10 ziizo okuba mu buli disitulikiti ofuneyo signatures disitulikiti 147 2/3 oba zisukka ne100 okoteeka okufunayo signatures era neewunya n'okwewunya ekibiina ekyakatandika nga kyafunye signatures ezo ngaha bajjewa ne sente zitambula obutambuzi okugenda okubuuza buli muntu naye ennaku zino ebintu nga bifaanana kyangu nnyo omuntu okutula waka n'azigula kirungi nti ogenze n'oyogera ku kibiina kino ekya UPM abamu bagamba nti era ebibiina bwe bityo bwe bize byeyubula era abalaba UPM kumpi balabanga abalaba NRM kubanga abaali bakulira UPM era bangi tubalaba gye bali eno mu NRM nga President Yoweri Museveni kituufu nnyo nze nga nange nalimu naye nga mu kibiina kya President Museveni siriimu ne mu kibiina ebirala byonna era siriimu nalimu ekiri kyokka UPM n'ensonga ezatiranisa zaali zanjawulo nnyo kiki ekyakutamya ebibiina kuba oli ayinza okubuuza ekibuuzo ng'ekyo nti gwe omusajja omu ku abo abatandisi abaali mu kibiina kya UPM nga banno tubalaba bazze beeyubula mpaka baabo na ssaawa eno be bakyali mu bukulembeze gwe ki ekikutamya ebibiina ate nga biibino bimeruka bumerusi kugamba bwe bimala okubeera nga weebiri ne tufuna obutakkaanya bungi obulabira luddawa obulabira ku nkaayana eziriwo n'ogamba nti na buli katukyalina okwemulugunya ku butali eddembe sirina kubeerawo ddala bulungi eddembe ly'obuntu eddembe ly'abantu bonna sigamba nti eddembe ly'abuntu ng'omuntu omu naye ensi yonna okutwalira wamu tennaba kutebenkera bulungi era buli kibiina ekitandiseewo ng'oggyewo NRM kyonna kigamba tujja kuleeta emirembe nenjukira mu mwaka ogw'ekinaana mu December ng'ebibiina ebyesimbyewo okulondebwamu ababaka biri bibiina byokka waliwo UPM gye ŋŋambye ne wabaawo Conservative Party ne wabaawo UPC ne wabeerawo ne DP naye njajjukira Mayanja Nkangi nga akulembera Conservative Party yasinga okunsanyusa kubanga yagendanga n'akola olukuŋŋaana kye bayita rally yagendanga n'akuba olukuŋŋaana awo mu maaso ga City Square abantu bakuŋŋaana nayogera n'agamba nti aba UPM bagamba nti bajja kuyita emirembe aba DP bagamba nti bajja kuyita emirembe aba UPC bagamba bajja kuyita emirembe kakati be bali mu gavumenti lwaki tebagireta kaakati bagirete kaakati bwe yagambanga nti lwaki tebagireta kaakati abantu abali eri balekaana balekaana bwe balinganga eddoboozi yabikka wansi n'ayisaamu akalowooza ke n'agamba Conservative
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Kakati olwakubye lukuŋŋaana aliko lukuŋŋaana kakati ebibiina ebiriwo kakati bingi mu gavumenti mu ebiri obutali bumativu bibava luddawa awulidde ekyennaku ate ng'ekisesa n'okusesa ebibiina byonna okuggyako ekya NRM kumbi byonna birina ekigendererwa kimu kyokka okusookera ddala. Kigendererwa kiikyo kujjawo President Museveni neŋŋamba boogera kununula ggwanga ennaku zino ayagala kununula ggwanga kujjawo President Museveni kubayite okununula eggwanga neŋŋamba tebongerako nno kinene kya nnyo tetunaamala okununula eggwanga tunaakola kino ne kino ne kino okukakasiza ddala tetuddayo kufuna buzibu bo bwe balowooza nti weebuli kale buzibu obwo tebannyonnyola nti tugenda kukola tuti bweri era nze kyekiŋŋaana okubeera mu bibiina bino nga NRM nayo kweri kudakiikirano batugamba ebibiina bino nti tebibiina ideology. Nze bwente bwempulira kuba bagamba nti buli kibiina kyalibadde kitandika naye nga kirina omulamwa. Ne bangi batugamba nti ennaku zino ebibiina byaffe abamu benkozeko ne interview bagamba nti tulina bibiina mu ggwanga bwe batyo bwe boogera mwe mutambuddeku ebibiina bibeera bitya. Ebibiina ebimu omanyi ebigambo by'oluzungu ebimu bisoma okumanyira ddala ki kye bitegeeza. Kakati ideology awulidde okugamba nti ebiina ideology eya NRM yeruwa kugamba balina ebigendererwa ebitali clear biri vague byonna kuba byonna jasanga byonna byagala okuleeta emirembe byonna byagala okugoba demokrasiya wakako byonna byagala okugobaana obwavu ate kati bifunyeyo n'abalabe abalala bateekwa okugobwa wano bateekwa okugobaana obukenuzi bwe bayita corruption naye betugamba nti katukkirize nti kale mubugobeewo mutegese mutya sinaba kuwulira yagamba nti nze ŋŋambira ddala bwe nti eno engeri y'okugoba obukenuzi wano tebawa alternatives tebawa makubo kutulaga nti wamaddala ekkubo eryakutte eryo linagoba wano obukenuzi kibayita corruption linagoba wano obwavu linaleeta wano enfuga ey'obwenkanya gye bayita ya democracy enfuga egamba nti tugenda ku ddoboozi ly'abangi nankuba eddoboozi ly'abangi era bulijjo sigamba nti lyesinga okwesigika kyangu nnyo obutaba na democracy mu ngeri eya bulijjo naye nembeera nga weemuli nga n'okuba muyinza okuba mwinamu n'emirembe sigenda nkonze mu nsi z'Abarabu eyo mu Saudi Arabia gye manyi nti eyo ebibiina byabufuzi gye manyi nti n'ebibiina bya democracy bayinza okuba nga bya democracy tebabyogera nako naye ekiseera kyekimu ng'olaba bayinza okuba nga gye bali nga basanyufu kubanga ku nkomerero ekipigo ekyegendera ki twagala ensi abantu bebeeyagalira twagala ensi abantu bagamba nti ensi yaffe naffe tugyenyumiririzaamu tetwagala bantu bagamba nti bwatuuka mu nsi ez'ebweru bagamba nti ova mu Uganda n'atya n'okwogera ensi ye mwava nti mwava ekyo kyalinganga nnyo biseera Idi Amin mwe yalinga ng'akyalifuga wano abantu batya n'okwogera nti nva Uganda era lwagambanga nti nva Uganda ewa Amin lwaki ensonga eyo yaliwo Amin yali akoze ekyennyo ekyali kireetedde okubanga ensi yonna emwogerako bali bamwekokkola
nti yali nakyemalira ate nga mu ngeri emu oba nakyemalira olusibiina webubeerera nga buyambako kuba mu sizini ezaffe bw'ogendera okugamba nti mugende nga muyita mu mitendera egya bulijjo egya demokurasiya temutuuka na mangu abantu bawa obusongasonga obwa buli kika era mu ngeri eyo ogenda nga bayita mu obwo obukodyo obwa bulijjo okugobaana ekintu nga obukeruzi corruption kiba kizibu nnyo nga muyita mu demokurasiya n'omubbi ennyini ayimirira mu kooti n'akubuuza engeri gy'okakasa dda nti yababbi kakasa neekubula prove it kakasa Idi Amin nga tayinza kuwuliriza ebyo nga ye omugamba bugambe nti ono twamulese wano nti yabadde alabirira essente z'ekitongole kino nti zizo zaabuze nti ate ani mulala ni yalizitutte Idi Amin aga nti aveewo mangu naavaawo mangu naye bano baga nti atugende mu kooti tumale okumuwaabira ayimirira akubuuza kakasa ddala prove nze nazitutte yadde nga teziriiwo okukakasa otya nti obutabawo bwazo kimala okukakasa nti nazitutte so kati naffe twalyetaaze enkola ng'eyo Amini gye yalimu eyamufuula ow'ettutumu ensi yonna era ensi yonna naddala ku African continent Amin yafunayo ettutumu yagenda n'agamba nti ddala Africa nsi yabaki naye wano kakati n'owulira nga omuyindi agenze mu kooti awaaba nti batutte ettaka lyange n'awangula n'okuwangula n'awangula nga Amin si yabuuza ti omuyindi yava eyindiya n'agamba nti abaabano nti anawo ettaka lye lyawaabirako na bannansi Idi Amin nga tayinza kukikkiriza mangu omugwira kimugwira ye bwenna naye waliwo wano okujoogereza okwaliwo jjukira nti bano abazungu bakola ensi eno bagenda bateekamu class emitendera gy'abantu emirundi esatu class esooka aba waggulu bazungu eddako bayimbi kakati eddako eno eya wansi yeffe bananyini nsi ate ffe banamba third class kakati nga Idi Amin agaane dda sagala kiwulira ekyo kakati n'ogamba nti ddala yali musobo so Amin yalina ebirungi ebibi tewali kubusabusa yalina ebirungi bangi nnyo kati bagenda babiraba yalina okukkiriza nti abantu abali mu nsi eno bateekwa okuba nga ebyenfuna babinako ekitundu kinene nnyo okusinga abagwira naye bwe twogerera kakati ensi za Afrika nyingi nnyo abagwira be batuntuza mu byobufuzi mu byenfuna kakati nokyamini tolina wayinza kumunyooma weewaawo waliwo akatundu koyinza okugamba nti ako nga tiyakalaba Amin yali omusajja omufirika omuddugavu ddala lwaki teyazaawo obukulembeze bwekinnansi bwe twali tumanyidde obwali bumaze wano emyaka 10 ako teyakalabaako kubanga nze ddala simanyiyo mu Uganda wano kintu kiweesa bannayuganda kitiibwa nga kugamba nti baali balina engeri gyebeefugamu obukulembeze bwabwe nga babutegeera nga bagamba kinga ekigamba nti twatuukira wano nga abantu bonna bamagalavu bali wild tebaliko ntegeka tebalina ngeri gyebeefugamu n'olwensonga eyo abazungu bwe baatuuka bwe bagamba nti mubategekemu engeri yokugamba nti balina obukulembeze n'engeri gye bayisamu ensonga zaabwe kwegamba basanga ebyo byonna ebiwa ate sikugamba nti byali byakijega nnyo ekyokulabirako nno kiri ku kukyala kwa eyali president wa America gwe bayitanga Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt yajja n'akyalako wano mu 1909 n'atuuka wano n'asanga nga waliwo kabaka yali akulembera amanyi kabaka wa Buganda tafuga akulembera bukulembezi nakulamula
badde manyine ba president bakutukulembera bukulembeze so si kutufuga bandi badde bakulembera bukulembeze naye bangi nnyo mu Africa bafuga bufuzi kakati Roosevelt yatuuka wano n'asanga nga omukembeze wa Buganda mu kiseera ekyo ye Daudi Chwa oba yali awezezza emyaka 10 simanyi bulungi naye nga bamuyitanga Boy King kabaka omulenzi nga ye kabaka kale neyewuunya nnyo okulaba nti entegeka eya gavumenti okuviira ddala ku ntandikwa eno n'ebeera n'enkiiko eziva mu byalo ne zijja ku mitendera nga zijja zirinnya nga yali weeri nga takirabanko era mu Africa yali takisuubira kukisangayo bagamba nti okukyala kwe kwakyusa foreign policy enkola ya USA America engeri gyalowoozangamu engeri gyalabangamu Abafirika kubanga batandika okugamba nti sibabaamufu nga tulowooza balimu akategeera laba bategeera ekintu ng'ekyo basanga nga tuli civilized basanga tuli mu ka civilization akamala nno kakati ekyo nno bwekyo bwekiri naye ebibiina by'obufuzi bano kakati omuntu yandibadde ambuuza nti ddala gwe ekibiina ky'obufuzi kyewandigambye nti kirabika kiri ku mulamwa kyandibadde kigoberera ki ekibiina ky'obufuzi kyenandigambye nti kitegeerera ddala ekyetagisa mu nsi muno kyandibadde kigoberera ekintu eki tubadde mu ntalo wano tetubanko ddala na mirembe gitebenkedde kasooka twefuga lwaki lwakubanga tulwanagana amawanga n'amawanga tewabaawo n'olutalo luli lulabikya mangu nti baabana abanyarwanda balwana n'abaganda baabana abaganda balwana n'abanyankole baabana abaganda balwana n'abacyoli naye mu kiseera kyekimu akagugulano obutategeragana bukyaliwo bungi buva ku ki kino nkyogedde emirundi n'emirundi obutategeragana n'obutali butebenkevu buva ku nsonga yakugamba nti entegeka y'ebyobufuzi gye tulina gye bayita constitution ereeta entalo zino zonna semateeka yaffe semateeka nga mwe muyita semateeka tategekwanga kimala otegeeza ki wano abantu singa bategese semateeka abali mu CA tebabitegeera basubwa ekyo kyekisingamu n'obukulu kyekisingamu n'obukulu kakati kampe ekisumuluzo kyebayita ki buli Uganda bwe lituuka okukulemberwa abantu nebata baba bagamba nti kati wetwogerera wano abaganda batukulembera bebalidde oba wetwogerera wano abakyoli batukulembera bebatufuga wetwogerera wano abanyankole batufuga kasita ebyo bisigala nga bikyaliwo ebyo ng'omanya nti tebajja kutebenkera tetwagala mulundi n'ogumu wetugambira nti eggwanga gundi erifuga abantu twagala okulaba nga amawanga gonna galimu nga galinamu ekinga nga ekyenkanyi era nga gonna gatebenkedde nga gonna galina enkola etegerekeka so kyalibadde ensi eyo semateeka yalibadde ayogera temateeka nti kyekiŋŋamba mutekukutula emugamba nti abange dada tukoze ekimala okulaba nti wabeewo agamba nti kanjala kubuli wano wakati muzeeyi singa abaganda kati bafuuse nga bali president nga muganda n'agenda ngalonda banne era nsinkana cabinet y'abantu oba 8 nga mulimu abaganda 6 yadde ngayina kwezi 7 yalina nansonyi kagamba gavumenti y'abaganda gamba nti semateeka mpa obuyinza naye mu semateeka mulimu akawaayiro konna nti akoogera ku ggwanga nti eggwanga gundi bwe linaalondebwa lye linaafuga nako tekaliimu tekirimu ekyo naye okuba tekirimu tekitegeeza nti tekikoleke mu mwaka ogw'62 Kennedy yagenda n'aweereza abasirikale mu nsi gye bayita Vietnam ne balwana olutalo kakati
ekiseera kyatuuka ng'olutalo lufuuse lwa bbeeyi kyo tulabanga nga batandise okugamba nti buli lunaku lumu lusaasaanya $1,000. Kaakati abakulu abaali mu lukiiko Congress ne baya batandika okubuuza nti ani yamukkiriza okweza abasirikale Vietnam, teeka kiri mukkiriza. Abantu ne bagamba nti naye ate mu kiseera kyekimu teeka kiri mulobera erimugaana okubaweerezaayo. Kati tewali mukkiriza ate tewali mugaana ate mukulembeze w'eggwanga. Kakati nga tolina kyakukola n'ekyo kyembadde nyogerako bwe kiri bwe kityo. Tewali tteeka limukkiriza kugamba nti londa bweyagala bokka ate tewali mugaana kulonda bayagala. Kakati oyo bwe muba nga mukyalimu Ssemateeka bw'ati Ssemateeka mukoona gwe tulina kati eddira obuyinza bwonna nabukwasa omuntu omu nti kola kyoyagala ng'ate akikola mu butongole official alonze abantu bayagala babeere mu gavumenti ye. Tolina bw'omuwakanya kubanga ssemateeka tekigaana ate takiwagira bugambo kugamba talina ngeri gye bakyogerako. Bagamba nti oba naalondanga abakulu ne bakola naye ye kabineti. Kati sebo ekyokulonda sikiganye naye ekikulu kiri nti bw'abanga akyali omu naga nti yavudde mu akyoli n'osanga bakulu bonna nga bava ludde eyo. Yavudde mu Buganda wano n'osanga nga bakulu bonna buli minisitule gy'ogamba nti nkulu nga Baganda be balimu ate si Baganda kikugamba tebakoma ku ekyo. Bwe bajja n'omulonda nti kati gwona okulya kino naye n'agenda alondayo ababe abateeka mugenda okwekanga nga gavumenti eri tribal. So ssemateeka yali badde ati ssemateeka ateeka okutegekebwa ng'ekyo tekisoboka. Nkyogedde emirundi nno naye abantu okuba tebakimanyidde ate mu kiseera kyekimu nga tekikkiriza muntu kubeera selfish. Kubanga sirabira ddala ensi gy'ogamba nti nga yino wano Switzerland yeefuga n'amawanga agali clear n'ogamba nti erimu Abagermany baabano wano, erimu Abafransa babali wali, erimu Abaitaly baabano wano n'abalala. Nina otuulirawo n'omuntu n'ogumu nga bagamba nti mu Switzerland omwaka guno nti Abagermany be balidde. Kakati abo bavuddemu Abaitaly be baalidde ne babeera nga basobola okwetegeka nga tusobola kwogera n'omuntu n'ogumu nti Abafaransa be bafuga Switzerland kaakati. Kitegeeza nti abantu baatuula ne bagamba nti ensi yaffe efaanana etya, tugitegekere entegeka. Tejja kubanga baakoppa bukoppi kubanga ssemateeka wa Switzerland yakola mu 1848 olwedde nga Amerika waali tebakoppa ne bagamba nti ategeke engeri ffe tunalaba gye tujjaamu obulungi okusobola okuba nga abantu baffe bonna ab'enjawulo mu gavumenti mwebali. Kakati ekyo kyandikoleddwayo mu Uganda ne bagamba nti tutegeke ssemateeka obulungi. Oli ano Abaganda bali wano twagala federal. Teri muntu agenda kukeera nti agamba nti nawadde federal. Waliwo ekibiina kati ekyazze nga omulamwa gwakyo gutunuulidde nnyo federalism PFF era yeegamba awo weesimbye essira. Ekyo kituufu nnyo. Ekyo si kibi ogamba nti wekitunuulidde. Ekibuuzo kiri banaakituukako batya. Federalism kiteekwa kubeera mu constitution. Constitution eteekwa okugamba nti ensi eno eneebeera n'entegeka ng'ekulemberwa mu ngeri eya federal, buli kitundu nga kigezaako okwerabirira mu ngeri gye tunaaba tukezeganyizaamu. Kaakati abo bennyini boogamba abo baateddemu ekigamba nti olunaalinya mu ofiisi nga tuteekawo review ya constitution enekkiriza ekyo okukolebwa. Kirowooza bagamba twagala federalism. Ffe tuzze ku nkola bweti. Naye nga tiboogedde banaakituukawo batya. Kituufu. Owulidde kakati tukulaba nti ebibiina byonna ebiriwo tewannaba kubeerawo ddala kyogamba nti kino kyekizze
nga kirina entegeka enereeta emirembe egiri clear mu Uganda wano egitaliiko mbojjani ekitaliiko baganda bebatufuga ekitaliiko batu bebatufuga. Naye mu kulaba okukwo ebibiina bino ebimeruse we olaba ddala birina omulamwa oba kuba ennaku zino bangi bagamba nti ebibiina bimeruse olw'okuba nti baagala okufuna ku kasente nti naddala kasita obeera n'omubaka ng'avudde mu kibiina ekyo ali entitled okufuna ku kasente ka IPOD. Simanyi oba gwe bw'obiraba wagatwalabye ekijja kyabadde kya Honorable Munyagwa naye yaze n'ekipya Common Man's Party. Common Man's Party. Ate ebijje mu myezi gino egiriraanaganye ne tulaba Peasants Party. Peasants Party ekolembera bakyala. Common Party. President abeera common man oba nedda. Kaakati manyi common ne peasant awo. Bofawo nosinkana DF. Democratic Front. Honorable Mpuuga. Nosangamu ne DP aye wadda abadde wakumaya kabanga. Nojosangawo PFF. Naye weeri. Kakati Ecological Freedom Fighters. Kitegeeza nti waki freedom tenaba kufundibwa bulungi. Abe batandika kyaki ekyo. Ekibiina kya NRM kyegatta kyatandika nga ekyasooka kyali kya Museveni nga kiyitibwa People's Resistance Army. Nekijja kyegatta n'ekyalule kyebayitanga Uganda Freedom Fighters. Bwe byamala okwegatta ne bakamuvaamu NRM. Naye ekya Freedom Fighters kikuwa idea implication nti balwanirira freedom eddembe eyo kitegeeza nti erina kubaawo bulungi. Kati ne PFF kikuwa akalowoozo ka hint nti wamma nno ddaada kisooka okuba nti eddembe lyetwagala terina kubeerawo bulungi. Kakati sebo nze ndowooza nti ensi eno okutereera omulimu ogusookera ddala gwa kufuna olukiiko lusansule ssemateeka ono aliwo lutuule. Lukyayinza obutasansula kitundu kinene nnyo ekya ekyobulamuzi kiyinza okusigala kubanga tekirina nnyo mutawaana mubi. N'ekyolukiiko paalamenti nakyo kyayinza okusigala nga kikyali bulungi okuggyako nti teri muntu yenna alina omwoyo omulungi ku Uganda agenda okugamba nti paalamenti ey'abantu 605 esaana okuba paalamenti ya Uganda. Olabye ddala nga ekyo kya bwonoonyi obuwedde engalo. Mulimu n'ebitundu bya paalamenti byoga nti birina kye bigasa. Sinaba kumanyira ddala bamwe ba paalamenti abakiikirira ffe abakadde kye bagasa mu lukiiko. Sikirabirayo ddala n'akamu kokka. Special interest groups. Sinaba kumanya abavubuka abakadde gurupu ez'abavubuka abakyala sandibadde siraba lwaki abakyala balina gurupu eyaabwe. Siraba ngeri kijja oteekamu basirikale b'amagye nototeekamu bakiikirira basomesa noteekamu bakiikirira basawo bawakaze mpimwe bali gyobeera nti waliwo abantu abatakola. Simanyi gwe wakati oli ku mulimu oba muzaire kukyala bukyasi. Kakati baba bakiikirira abakozi abo bonna mwebali abazimba mwebali abatudde mu ofiisi z'eriyo zonna gyebali. Ennaku ezo omusajja w'Omuamerika ono akulemberayo yagenda n'agamba Trump yagenda n'agamba by the way bwe nagenda mu ssomero y'university naye yali mwali mu university naye tetwalabaganako yali mwali kubanga ndaba emyaka gye gimu n'akafo ke kamu. Kaakati yagenda n'agamba naye nti COVID bwe yajja abakozi ba gavumenti ne batandika okugamba nze naakoleranga waka n'atula ku kompyuta ye n'omulala n'atula ku kompyuta ye awaka mu ofiisi ne batagendayo. Trump n'ajja n'agamba nti abo bali azaamanya Abamerika. Kaakati nti bali abazimba bali ku skyscrapers abazimba
n'abakola enguudo nabo batula wakazi n'akola zitya badde mu ofisi batuule tumanye ddaadda nti yazze okukola wali waali tumusasula omusaala wali waali kakati sebo naffe kye tugamba nti abantu nga abakola gavumenti baliko okulabikira dda nti bakola tulidde tubasasula omusaala gwabwe nga mu butuufu bakola kituufu. Okay, weewaawo atulopa omulungi tukyali n'owekitiibwa Israel Mayengo bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tuwayamuko naye ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Owekitiibwa njagadde okumanya kuba simanyi edda eyo mwalondanga mutya naye ennaku zino tulaba ekigenda mu maaso nga kati mu bino ebibaddewo nominations n'obumyufu bwe tugendamu emmundu tuzirabye mulimu n'abafudde ab'obulamu bwabwe bugenze mulimu abalina ebisago kati bajjanjaba bisago. Lwaki ebyobufuzi oba ebyobukulembeze bifuuse byakufa na kuwona? Oli ayinza okubuuza ekibuuzo ekyo. Mu kirabo kyange kisinaba kufulumya mulimu ka chapter agamba nti maama w'ennaku yaffe yonna, the mother of our miseries. Nagenda mutunulira ebintu enjogama kiba kino kivuddeko ennaku yaffe naye kutuukirira ku nkomerero ng'olaba nti ennaku yaffe esibuka ku kintu kimu, selfishness, kweyagaliza wekka. Kakati ne buno obubiina bugenda butandika bulimu kakati ojja kusinkana ng'oli agamba kakati sisobola kwesimbawo kuba pulezidenti mu DP nti ye kubanga wedde eriyo aneesimbawo kangende mu kibiina kiri ekirala osangawo gyo nampeera kakisa nze neesimbawo kuba pulezidenti nalina oli naagamba nti anti kantandikire eddala ekyange butereevu kubanga aba wano bakyalina enkola gyempita ekizibu ky'amaaso egamba nti abeera omukulu w'ekibiina omukulembeze waakyo pulezidenti waakyo bwe bituuka ku kulonda yabeera candidate bwe gwe bayita akutte ebendera naye omanyi olulimi oluganda bakalubirira flag bearer akutte ebendera kwe kugamba olwokubanga olulimi lwebakalubirira tebalutegeera bulungi bamala bafuna engombe emu ne bagenda kweyooka akwatidde bandera gundi akwatidde bendera FDC nedda ayesimbyewo mu linnya lya FDC boge bayita yagikwatidde bendera. Kakati wano bagamba nti buli pulezidenti wa kibiina yajja okwesimbawo kuba pulezidenti w'eggwanga. Olumala okukulonda nti kati gwe pulezidenti w'ekibiina nomanya nti gwogenda kwesimbawo ku bukulembeze bwa ggwanga. Kati nze abadde agamba nange nze nnyini nansobodde okukola ekyo nga mpulira ako kansuye essuubi liba likuweddemu naye nga kange nenkola ekibiina kyange nenkola ekibiina kyange nga nze pulezidenti nange nembeera presidential candidate nembeera nga nze nja okukwatira ekibiina kyange bendera nga beboogera. So kweyagaliza selfishness yevuddeko bwogenda okigaziya ng'okigaziya ojja kusanga ebintu bingi nnyo nga byesigamye kwako kennyini ako yenno nakutendera ki selfishness kwe kuvudde okutubba kuno kwonna kwowulira. Selfishness kwe kuvudde okutuntuza abantu. Ogenda weewuunya n'ogamba bw'oyita mu kibuga wano nga Kampala ojja kusanga abasirikale bangi abamagye bali wano bali wali bw'otuuka eggulu tebaliyo. Lwaki? Lwaki abasirikale bali mu kibuga kyonna kijjudde Kampala wano bw'otuuka e Kabale nga tebaliyo, bw'otuuka mu Arua tebaliyo, Esoti tebaliyo. Ojja kusanga babuliyo poliisi ali wano, poliisi ali wali naye abamagye abatambula n'emmundu zaabwe nno ojja kusanga tebaliyo. Gw'olowooza kino kiva ku ki? Waliwo omulimu gw'abasirikale mulimu kiddaadda. Abasirikale ba mirundi ebiri balina okuba n'emirundi esatu. Abasirikale betutunulako ab'amangu ne bapoliisi abo baliwo okulaba nti ensi ntebenkevu mu mirembe bo bennyininyini bannansi
tebakola bikolobero kuba naabwe awa tobba bintu byange tovuga motoka nga kimama abasirikale b'epoliisi bakola ebyo okuuma ddembe n'ebintu era bye bakukwata tebakusalira musango bakukwata bakutwala mu kkooti eyo gyowoleza era bweba okubonereza ekkooti yekuwa ekibonerezo kati ngenezeewo mu byafaayo ebyange eby'omuntu nava mu yunivasite nga mu mwaka gwa 72 naye nali nkomawo nali nga mu America nengenda nsanga senata be balina abali mu kitundu ky'olukiiko lw'eggwanga lya America ekitundu ekibeeramu abakulu ddala si mu myaka naye abakulu ddala kuba babeera babiri bokka okuva mu buli ssaza ne mukyalira nanga nti oddayo mu Africa konzi ogenda okukola ki ninga nti bwe najja kuno najja kusoma byabufuzi ate nagenda kukola ki era ibyo ngenda okukola naga nti tugezanga nti yodda mu Africa kola byabufuzi tugezanga kukola ekyo nti osooka kukola bizinesi n'okolayo sente ez'okububwa nokwogera mu byobufuzi ng'erinanga hobe bano boyogera ku bano bwabe Makerere n'agenda ayagala bamulonde okubeera memba palamenti gwe mulimu gwayagala okukola mu nsi ezimu nga mu Scandinavia ensi ezimu ezo tekigasa bakidisikalinga tebakissamu maanyi kugamba nti omuntu agambe nti ebyobufuzi gwe mulimu gwe kagamba nti balina ba professional politicians naye wano tulwanira abantu bwebatamulonda ng'alowooza nti ekitalo nnyo kyebaba bagenda bakubagana eyo ne balwana nze mu mwaka ogwe nakoma okwesimbawo esese eri ewaffe nagamba bagamba nti asijja okwesimbawo gwakubiri wesimbawo gumu nesimbawo gumu gwokka nesimbawo gwakubiri nesimbawo gwasooka ne banonda nesimbawo ogwokubiri ogwo gwali gwakukola si lukiiko lwa palamenti lukiiko lwakola ssemateeka nendaba nti n'abaali balonda abagenda okukola ssemateeka baali tebamanyi na ssemateeka kyeki si bokka nno so oli omu ku abo abakola ssemateeka n'abaali beesimbyewo bennyini mwalimu abaali bagamba nti oba kyeki kyetugenda okukola nga tebabitegeera naye nga yeesimbyewo nze tebanonda kugenda kukola ssemateeka era bwe ngambye Katonda yeebale sinza omu kubakola etteeka lino etalese ekyatebenkeza ggwanga lyaffe lwaki nga nti tetebenkeza ggwanga lyaffe lwaki tulina defense cost ennene ey'enkaliddeawo bw'obuuza tulalikira nnyo nti abanakenya banaatulomba ati nedda bana Batanzania nti nedda obutujju bana Rwanda nedda butujju buli luto munsi lwaki bujja wadde tulaba bomu ezibadde zibwatuka ennaku zino zakabwatuka mmeka ate nawulidde nti bavumbuddeyo n'abadde bagamba nti bomu zibadde zibwatuka nga bageta bigete kaakati tetulina ddala mulabe ali awo okuggyako ffe ffennyini ffe tubeera nga tunaba kutuuka kugamba nti tukkaanya ne tubeeramu bulungi mu ngeri ey'enkolagana ennungi gye bayita harmonious way kitegeeza nti ssemateeka gwe twakola tannatereera sinawulirawo kibiina kijja nga kigamba nti tusookera ku kintu eki kutereeza ssemateeka oyo okulaba nti enkaayana zikomye ani yakugamba wano nti abaganda bamativu okubeera mu palamenti mu constitution ye teri si bamativu lwaki baagana gisaako mukono Buganda yagaana okussa ku ssemateeka omukono bani bagamba nti abangi bataddeko kakati tugendera awo bano basigalawo nti bakayanye tebalwana ntalo naye bali awo bali mu kwemulugunya buli lunaku tulina enkola gye twagala Buganda erabireko ekitundu
ne gavumenti naye erabireko ekitundu kyesobola okulabirira gavumenti eyawamu kaakati ekyo kyokiyunkana eri awo nabuuziza luli nti lwaki abasirikale b'amagye bateevunya mu Kampala ng'embalala tebaliyo. eno capital city bw'ogenda mu ya Washington osangayo abasirikale b'amagye tebaliyo. Nze mbadde ndowooza nti capital city erina okuba n'obukuumi obw'enjawulo ku bibuga ebirala. bapoliisi bakikola so si b'amagye. Bw'otunula mu constitution yennyini etteeka lino lyengamba ssemateeka gwe ssaagala nnyo baateekawo omulimu gw'amagye kituufu kutaasa ggwanga lino kuva ku balabe abalirumba abava ebweru w'ensi. so si kugamba nti abageso balumbye Uganda nga bakikola batya kuba bali mu Uganda be bali mu Uganda wa kakati sebo lwaki bali mu Buganda kiki ekiri awo bamanyire Baganda si bamativu si bamativu so anything can happen. ate nga bino byonna tuyinza kubineenya ku President Museveni na banne bonna bwe bakola constitution bonna tebakirowoozaako bo bamala gagamba nti tugimaze ssemateeka wedde sigenda kwerabira munywanyi wange yakeera enkya najja ngamba nti owange nti nesimbyewo okuvuganya kugenda kukola constitution naye omuntu bwambuuza nti kyeki simanyi na kyeki oyo yawangula ate yawangula namubuuza nti ovuganya nti munamateeka omukugu nawangula mulwana ali wano kumpi nagamba nti gwe nesimbye naye nemugamba nti nkulagule nti gwejja okuwangula bwe yagenda okwesimbawo ng'amanyi okwogera Oluganda obulungi bano tebamanyi ensonga zebagenda kukolako tugenda kukola ssemateeka nebyayogera byonna oli munnabateeka yali amanyi kiddaala ekigenda okukolebwa bwe bagezaako omuwulira naye byayogera tebabitegeera bulungi ne bagamba nti oli alabika yategeera era gwe baalonda kakati omulamuzi Kanyaihamba yafa jjo waliwo yagambira nti bagenda balonda abasomesa abavudde eri nti bagende bagole ssemateeka ne balonda n'abalimi abamu tebajja bakole ssemateeka nti weewaawo naye yennyini yabaga ekitundu ekisinga obunene ku ssemateeka ono Justice Kanyaihamba naye yennyini namugamba nti ssemateeka musogo ko ye nedda ssemateeka mulungi wabula bamuteeka mu nkola be basobo ekyo nakyo muteeka okukola ssemateeka nga mukirabye yennyini nga munnamateeka akubuulira nti muteeka ly'obulagajjavu baita erya negligence tugamba tekintu bweba osobola okukirowoozaako noga nkisobola okubaawo ekitegeeza tosobola okukyewala bw'oba omanyi nti omupiira gw'emmotoka bagwokaddiye ennyo guyinza okwabika nga muvuga baasi mugenda notogugjaako negwabika tugamba nti ekyo nno kyadde foreseeable wadde osobola okumanya nti omupiira guyinza okwabika baasi neegwa nolwekyo ekintu bweba musobola okukiraba musobola okukyewala whatever is foreseeable is avoidable. Yalinganga Chief Justice wa America bamutanga Cardoso yayogeranga n'agamba the range of foreseeability is the range of liability. Ekintu ekyo mukuba nti musobola okukirowoozaako kiyinza okubaawo gye mukoma okubeera nti mweteekwa okugezaako okukyewala yonna gye mukirengera. Kaakati Justice Kanyaihamba yandibadde alaba nti ssemateeka gwe twali tukola ajja kuvaamu okugamba nti amawanga era gakyagugulana kubanga wano mu Uganda tulwanyisa fekkana fekka tetubanko ddaada mulabe avudde bweru alwanyisa Uganda. Notawule ogwaliwo omwaka ogw'1979 nti Abatanzania balumba Uganda si kituufu. Abatanzania tebalumba Uganda. Kyekyaliwo. Balumba Amin.
era olunaku lwe yadduka olutalo lwaggwa. Olutalo president yali abalinyeeko yali abajoze. Olutalo lwa President Museveni olwaliwo okuva mu mwaka gw'ekinaana okutuuka mu mwaka gw'ekinaana President Museveni ne banne nange ng'ontaddeko twali tetulwanyisa Uganda. Ali mulwanyisani Obote. Okay. Naye bwe yasooka n'adduka bw'ati ng'ate munne Kitokero amuggyeko ne tugamba nti olutalo luwedde. Naye ate nga terunaggwa bulungi naye ne yamuggyeko naye si mutuufu. Kaakati era Kitokero yadduka bw'ati olutalo lwe lwaggwa. Lwali lulwanyisa Uganda lwali lulwanyisa oli yadduka era bw'oddayo emabega n'ogamba nti abaffe olutalo lw'e Tanzania tebaali Batanzania bokka baali Batanzania nga begasse ne Bannayuganda abaali abanoonyiboobubudamu ba refugees ne balumba Amin. Singa lwali nti olutalo lwa Tanzania ali erwanyisa Uganda kitera okuba nga kyankola ekkirizibwa twemuwangula ensi gye mbadde mulwana nayo munnyagako akatundu. Lwaki Abatanzania tebanyaga kyotera? Papa Sire bajjirira bajja kugoba ano Idi Amin era bwe yagenda ng'olutalo luwedde. Nolwekyo teri yali alumbye Uganda. So tetulina ntalo nti ensi gundi eyagala olumba kino. Kakati bwe guba gutyo ejje lyenkaniddawo likola kiwano n'okulaba nti defense yetwala sente esinga obungi ku bajeti yaffe. So waliwo ekibuuzo ku lulwo ogamba lwakuba Buganda si Buganda yokka bitundu lwakubanga ssemateeka tannaba kusobola kuleeta nkolagana nnungi gye bata harmony mu Bannayuganda. Kakati harmony eyo so bwaba tewali harmony wabaawo bweraliikirivu bajja kutujjako singa kati Omuganda yali Entebbe nga ye president singa ejje lino lidumula Baganda okusingira ddala baradisi bona buli 100 kwandibaleko Abaganda 9 ba DPC buli 100 kwandibaleko Abaganda 9 okulaba nti tufuna abantu betwesiga ate nga tuyinza kumunenya. Tulinawo sana kunenya President Museveni n'akamu kokka abakola ssemateeka bamu obuyinza okukola bukyagala. Owulidde kakati akoze ekisoboka akoze ng'amateeka bwe gamulagira ebisigaddewo amateeka yekka si ye gakola si ekyo kyokka ne musi endowooza nga teyaliimu sirowooza. So njagala twogereko ku nsonga kubanga tukimanyi omwaka gwa byabufuzi tukimanyi nti waliwo okulonda mu kulaba okuko olengerayo okwegatta kw'ebibiina by'obufuzi mu kalulu kano ke tugendamu. Maama w'ennaku yaffe mu Uganda mu katabuko wali ye selfishness. Kakati okwegatta kw'ebibiina by'obufuzi okugamba okweyagaliza okwo kizibu nnyo. Kakampi era bwe naabawo okwegatta okuli genuine ddala n'ogamba nti abantu bano kati bategeeragana bayinza okwegatta. Olwo nno twandifunye nebyogamba nti tufunye ekibiina ky'obufuzi kino nga kyekikulembera kiri kyekiwabula si kuwakanya kuwabula. Naye bano betwala ng'olutalo luli awo bwe bagamba nti owa DP wuuyo yagenze nanyuma ne President Museveni omulabye oyo yatuliddemu olukwe yagenze atya. Abo byebyobufuzi ebikyali byekito. Zino si ntalo za kika ekyo. Bannaffe mu Bungereza kyova olaba ng'oludda oluwabula tebaluyita na opposition kyokka babuyita royal opposition. Kwegamba opposition eno amakulu agagirimu kugamba bugambe nti baleeta ebirowoozo ebiri alternative ebinganga oba tukole kino mugamba kiri nti ndowooza oba twandikoze kino ebiwabula. Kakati wano wakyaliwo
abantu kulwana okugamba nti kufana kuwana. So twalirabyeko olaba ne mu kibiina ekimu balwana n'ogamba nti balwana busimanyi bumyufu buno nnyo. So twalirabyeko Bobi Wine, twalirabyeko retired Kano Kizza nga bali wamu ne President Museveni bali wali bakubaganya birowoozo ku ggwanga lyaffe. Ekyo bakikolera mu Parliament naye wetwogerera kaakati ojja kusanga nga of course kiraga kyokka nti NRM ejja okuwangula. Wagiwadde dda? Kisinze njiwa. Kati bw'oba naba beesimbyewo ku bwa president nga bakka wansi w'10 nange nja kwewuunya. Lwaki? Anti buli kabiina kajja kusimbawo akakulembera. Abanuupu bajja kusaawo waabwe. Ku Nuupu kwava Democratic Front abajja kusimbawo waabwe. Aba UPC bayinza okusimbawo waabwe. Aba PFF bayinza okusimbawo waabwe. Munyagwa kirowooza nti anaasigala emabega naye ajja kusimbawo akwesimbawo banne bajja kumusimbawo. Ne mukyala Stacia Mayanja banne bajja kumugamba nti ababeera omukulembeze bo bwe bayita flag bearer. Ovaawo osisinkane Muhammad Nsereko ateekewo obwabwe. Abe-FDC bajja bayinza nno okuteesa baga nti tuseewo Amuriat aba tuseewo Nandala Mafaabi. Abo ababiri abo bayinza okugamba nti kateekewo ono yalabika nga yanaaba omangu okuwagira. Kakati ojja kwekanga nga 10 liweze. Kakati bano 10 bano abali ebbali bano babuze abazza okuvuganya n'olwedo ekibiina ekimu n'atamanyi kubala ayinza okugamba mangu nti akakodyo kali kwamukakka akagamba nti awangulira ateeka okufuna obululu obutakka wansi wa 5 ku 100. Awo nno ayinza okufuna 4 mu 5. Bw'afuna mu 5 bayine bajja ow'obutaano ow'obusatu ow'omukaaga ow'obuna kakati ne bajja ne bafunabo 5 mu 5. Ne bagamba nti wali kubaawo omu nga yafunye obusukka halfway. Kale atulaba amudidde wali yafunye 15 badde mbavuganye okugamba nti baba basigadde bonna baneegatta ne bagira ono kizibu nnyo. Kubanga bantu balinamu akantu twako akeyagaliza ka selfishness ako. Oli agamba sijja muwagira kubajja kufuuka. Nze mu ndowooza yange ndowooza n'okulowooza nti tekisaana kubaayo muntu ali mu ofiisi ya byabufuzi erimu okulonda asaana kudda mu bisanja bisukka 2. Kabeere ku Eroswano kabeere ku member of parliament yalize ng'ekisanja kimu bonna 2 byokka tosukka 2 tosukkawo. Lwaki tulina abantu abamala awulidde. Oweekitiibwa nga tuwumbawumba njagadde nnyo okumanya omanyi NRM yaliise system y'okusimba migongo mu kamyufu. So ekyo kyongera bwagazi mu kibiina oba kyongera kusajjula busajjuzi? Ebimu biva mu byanfuna economics. Okugenda okukola printing ne okupapula abantu bonna banaakozesa nga sente temuzirina. Mu security belt nimugamba nti kizibu ki ayimirie wali abala basimba olunyirire bamusimbekolayo emisana abantu balina okugamba nti kyabulabe kiri awo kubanga nawagidde ono nolwekyo oli mulabe wange nedda tugamba nti nkulowooza kwange nti onaabikosanga yanaakola obulungi kyetwagala. So kigamba nti oli abadde akulembedde wali mu mukyaye ennyo. Olaba ono yalimu obusobozi. Osanga ono yanaasobola yanaakola kyetwagala. Kwegamba twagala ebyobufuzi ebyekintu kiramu. Ebyekikulu. Twagala ebyobufuzi ebiraga nti tugenda tutegeera luno si lutalo lwakufana kuwana. Twagala ebyobufuzi bwe tugambira nti bwe tulonda ono okubeera awo nti myaka gye najja okuba 5 nti nga twetegereza
baba koze bulungi ntumongere omulundi omulala gumu egwe gugwako nga luga nti awumule ate balungi bali bangi nnyo abasobola okukola bye twagala tulina omukisa mubi tutandika enkyukakyuka zonna ogaa ntukyusa abadde akulembera bibadde byambiranye kuttiŋŋana Obote yajjawo Muteesa yamulumba bulumbi n'ayagala amutte Muteesa n'adduka Amini bw'yajjawo Obote yamubaza nga taliiwo singa yaliwo kandi badde katalutalo era akabe kasinga Obote bandimusse bw'oba tandimusse Amini ge bandisse okujjawo Idi Amini oluvannyuma myaka 8 ate naye yali musajja nga musajja tiyeti antama yali yamala ddala n'okulangirira nti waaliwo akulembera Uganda obulamu bwe bwonna yali yewaddeyo okulembera Uganda obulamu bwe bwonna yakwetagana kwewaayo life president yakwetagana kwewaayo kakati oyo nno lutalo lulamba lwamugjawo era yadduka buddusi naliwo nga president Mulaisa akafuuka president yagenda nga n'agamba nti eggwanga lino bwe twogerera wano lifugwa bapresidenti basatu ng'ategeeza ki Idi Amini life president akyali mulamu gye yaddukidde naye kyakyebala nti yagenda n'obwa president Lulego bali bakajjako yagenda agamba banjeko mu bukyamu era nze nkyali president ali nange binayisa ndi wano ntudde ngamba nze president naye ekyo Uganda kati efugibwa president basatu akati oyo bamujjako bujja kituufu n'omuse mu kaduukulu awo gyeyava n'atoloka wano n'agenda mwekizayo yatoloka butolosi n'agenda mwekizayo twagala Uganda eno bwe tukyusa obwa president ne tugamba nti muli mu nnyumba gye mulengera eyo nti eyali president mwabeera era babaawo omukolo omukulu naye asembezebwa naye sibunja okubuulira ebintu byakimagalavu mu ngeri etiisa n'okutiisa wano bagenda basoma budget nemala okusomwa eri mwabamawulire mujja mubuuza Mayengo yaliko member wa parliament kyowaye budget eno ogirowoozaako ki konje saabaddeyo nti lwaki nti tebampise bandikwise batakwita togendayo osanga abamagye bakuuma egeeti abantu gye banasomera budget ngoga nti ogendeyo omala okwetonda wali nali mpita ku Saakwini awo olala akawungeezi n'omuvubuka avuga emmotoka nange mwendi nina ekooti eri mabega mu mmotoka omubbi n'ajja n'ayisa omukono mu ddirisa n'atwala ekooti n'atwalemu akakaadi kano kebayita aka VIP kakati egiwayisa emyaka nali nkazizaawo sibalina bwengamba nti abaye mukanzirize koddaddala akaaki kiki ekimpa obwa VIP ekikulu ekiri awo mukubanga bwe tugenda n'entebe ku airport mpite wali eri gye batajja kusimba Nyerere nga lwaki bameka abalinnya ennyonyi mu Uganda abantu miliyoni 45 bameka batambulira mu nyonyi bawerawo emiliyoni 2 kati nekyo ngenda wali mangu nga naye mpitawo nga ngenda bwe mba njaladde kubako gye ngenda kakati sebo so nga nze ndowooza nti bandibadde basoma nga budget ng'eyo buli muntu yenna yali member wa parliament yandibadde agamba nti ti kangendeyo ndabe naye ate wano bagisomera mu luggya nogenda ekololo awo nebakuŋŋaana okuwulya budget noga TV zino zikola mulimu ki radio ziri awo bandibadde bantu batuleka nebaga nti kantuleka ndabe Matia Kasaija byagamba n'asoma ebimu bwe mba sibitegedde nempita abaana bange bamenye ku Luzungu nembaga nti abaye uno agamba mu long run ne short run ne medium run kiki kyategeeza abategeera ne banzivunulira kakati ebintu ng'ebyo member wa parliament eyali member wa parliament lwaki neetagisa kufuna lukusa kugenda mu library ya parliament
yate kuyita parliament nze nali member wa parliament ebbanga lyonna nali nayo nga siraba bwefaananga kati bwalaba kati kuyingira wali eri muve ne mumotoka nti bakiweri wansi emitto nogamba tutuusaawo yatutuusaawo kale tweyanzeewo ekitiibwa okimanyi nti Amini bwe yajjira wano nga radio station eri emu radio uganda UTV era waliwo munywanyi wange bamuyitanga James Bwogi yali classmate wange twava ffenna e Buddo yayogerako nti bane bwenkola radio station eyange wayita esabbiiti emu n'abula bamuwamba nga atuta omwana ku ssomero bakwogera kigambo ekyo ne ku ddakiika yo tadabikangako naye yasooka okuŋŋambako naga nti wayi bwe nayogedde nti lwaki kikola radio station eyange omukulu yayisinziddeyo naga nti omuntu ayinza ate okwogera kukola radio station eri private okujjako nga alina kyagenderera ojjukira nti nga mu mwaka gwa 1974 awo lwansonga ki lwansonga nti balinga bamanyi toli bwawamba gavumenti agenda ku radio n'ayogera ate baba radio endala 30 anazitukako dizo nezo alangirire gavumenti ngiwambye kyabaga nti watekwa kubaawo emu balowooza nti ayagala kuyita omwawange nti ate yakulangira ku radio station eyiye ndi wano mpambyewo tweyanziza owekitiibwa atraba omulungi nga nerekereze owekitiibwa Mayengo tuddemu nate omulundi omulala ndoozi owulira ebyafaayo ebyo bulungi naye tubyogera mwe bulungi titulina gwe tuvuma nedda mweraba kalesewo essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.